po jako akawuwo. Bannayuganda ab'enjawulo bazze bavaayo nga beemulugunya n'okwekokkola omutindo omubi ogw'emmere gavumenti gyegabira bannansi baayo nga n'olunaku lw'eggulo ebijanjaalo ebyakukula byatabudde ababaka ba paalamenti mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga bagamba nti tebisaanye kuweebwa bantu. Kubanga wale bijanjaalo bimanyi kuba nambale bakanyeebwa babasafu. Olunaku olwaleero abakulu mu kitongole kya Operation Wealth Creation nga kino kye kimu ku bitongole ebiguza gavumenti emmere eno gyegabira abantu baayo bavuddeyo ne boogera ku mutindo gw'emmere gye bafulumya. Tetulina storage gye tukipingamu ebijanjaalo ate tubirinde tubikiping ebirala ne biwumbirayo naki mwerabiddeko nti ebijanjaalo abakyala ababiyo kilininga babironda twagaseko ba professional abakugu ab'emmere Makerere University. Bano basoose kulambuza bannamawulire emitendera egy'enjawulo emmere eno gyeyisibwamu nga tebannagipakira mu bukutiya ate kuweerezebwa ku ofiisi ya Ssaabaminisita okuteekebwamu egenda okugabirwa bannayuganda. Murabye omutindo mulungi, UNBS ekola omulimu mulungi egenda mu maaso netwadvisinga. Okusinziira ku Sylvia Damali Awori ngono yamyuka senkulu w'ekitongole kino avuddeyo n'ayogera ku mutindo gw'emmere gye baguza gavumenti gy'agamba nti eyaabwe terina buzibu bwonna kubanga basooka kugirongoosa. Ebijanjaalo ebifu ndoza temulabangayo kasawo konna kafulumye nga kaliko Operation Wealth Creation. Obusawo nga bw'omubulaba buli omu gwe tusubcontractors alina ennamba naye bwe eriko Operation Wealth Creation kuliko namba emu, namba bbiri, namba ssatu. Tusobola okwidentifyinga nti ono yasupplies ebijanjaalo ebifu. Tebatudizangako bijanjaalo byaffe ebyoza mubirabye nga tusooka ne tubikilininga mu mashini ez'amaanyi. Ekifo kino kye mulimu bannamawulire kye babalaze we wantu programu yaffe enganzi eya Operation Wealth Creation wekolera ku bijanjaalo ne kasooli. Ebijanjaalo nsooka okuyozaayoza abalimi. Ebijanjaalo tubifunye mu bungi ng'ate n'omutindo tegubadde mubi. Ate ye Profesa Nobo Banadda agamba nti balina ebyuma eby'omulembe ebikozesebwa okusunsula mu bijanjaalo wamu ne kasooli awonna oluvannyuma ne biweebwa abantu okusobola okulondamu ebicaafu kimu ku kimu. Ekyuma kino kirina obusobozi okuggyamu obukyafu obutasukka bw'oba obaze mu kimu ku kya 10 obijanjaalo kinti ebijanjaalo bw'oteekamu ebijanjaalo 10 kikuwa ebijanjaalo 9 ngamba ensigo nga buli obukyafu mu luzungu bakiyita %, mu Luganda nkyerabidde naye nga % embi kisobola okuggyamu 8 ku 10. Bano abakyala be mulabye balonda ebijanjaalo ebyo ng'ekyuma kimaze okukakasa nti ebijanjaalo birungi. Ebijanjaalo bye tulina ebisinga abeera nnambaale ate nnambaale wa sizoni eno. Okusinziira ku Meeja Kikyoncho Tabarongono yayogerera Operation Wealth Creation agamba nti n'abalimi guno gwe mukisa gwe babawadde okwenogera ku nnusu nga tebayitidde mu bakayungirizi wamu n'abo abasaba ez'enjawulo. N'abalimi bafunye omukisa okufuna ku ssente, bafunye omukisa kufuna ku ssente tibayise mu ba middlemen. So n'olwekyo ffe Operation Wealth Creation omulimu gwaffe mu kino okulaba nti bano ba farmers tuyita mu ba networks zaffe, tuyita mu ba coordinators baffe abali ku regional. Bano basiimye abalimi ababeesiga ne babawa emmere yaabwe ku bbanja nga tebabawadde yadde omunwe gw'ennusu. Okwebaza bafaama, njagala okwebaza batrader abatwesiga ne batuwa ebintu byabwe eby'obulimi ku bbanja ne tusooka ne tudelivaringa ebintu bya obuwumbi 9 nga tetusasuddwa yadde n'ekikumi. Mbeebaza nnyo okutwesiga era akasente katandise okujja era twakatandise okugenda. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bino tuyinza nabyo wali